gino mugiwuliriza. Emisomo gino tugireeta olw'ensonga esaawa yonna tugenda. No. Allah bangi bajjuludde ssebo. Mwaka guno tobala. Bangi mulina abanene. Allah abajjuludde. Oli beyandiyise babbingwa. Ennaku zino tusiiba mu kuziika. Wallahi. Ya Allah okujjulula abantu abo alina kyatulaga. Ayagala tumutegeere. Newankubadde abasinga obungi bwe bagenda okuziika. Bw'aba abaddeyo n'emitwalo 5 ewakaddayo kuzirya. Naziweebwena zonna. Aba oli agenze anzirye. Batemese ennyama. Ekyo Allah si kyatwagalamu. Ogenda mu kuziika fumintiriza ogambye nti singa nze gwe bamalirako ettaka mu budde. So n'olwekyo twebaza Allah. Somo gino tugireeta tweteeketeeke. Okweteekateeka okutuufu tugende okuddizibwa eri Allah nga tetulina kye twekwasa. Kubanga mwana Adamu tajja kuba nakwekwasa nti nze saategeera bino saabimanya. Y'ensonga lwaki tuvaayo tubeere nga tutwala obuvunaanyizibwa okubeera nga twejjukiza nammwe okubajjukiza. Omusomo gwa leero mulungi nnyo. Era nkusaba gwe omusiraamu n'atali musiraamu mpuliriza nnyo kubanga ngenda kutambulira mu bitabo bibiri. Ngenda kutambulira mu Qur'ani ne Bayibuli. Ekirala seeka waliwo ekitawaanya abantu. Oli ayinza okugamba nti omusiraamu lwaki yandibadde nga asoma Qur'ani ne Bayibuli. Ekino kisobola okubaawo kubanga abantu bangi bavaayo ne babuuza ekibuuzo. Olinga kimutawaanya. Lwaki omusiraamu yandibadde asoma Bayibuli oba yandibadde asoma Qur'ani ne Bayibuli. Mwana wattu olwaleero Qur'ani egamba etya? Kantandike n'ekyo. Soko nsomereko tugenda kutunulako mu aya surati Bakara. Aya egenda kuba ya 2:11. 2:11. Abayudaaya n'abakristaayo balina ebigambo bye baayogera awo nga naffe we tubalina wano. Mu Uganda temuli bakristaayo? Abakristaayo we bali. Aya egamba etya? 2:11 surati Bakara. Mu makulu g'ebigambo. Sheikh wano yali atunnyonnyola yagamba nti buuza abaana ba Isirayiri. Bumeka obujulizi obw'olwatu. Tugenda kutandikira mu 10:11. Soko osome 10:11 olyokodde ku eyo. 10:11. Naam. 10:11 kubanga lwaki njagala ntambulire mu bitabo bino nga n'omusiraamu ali eyo etalinamu kugamba lwaki seeka yandibadde asoma Qur'ani n'asoma naki ne Bayibuli. Omanyi n'abo gye bali seeka. Olinga nga omusiraamu tateekeddwa kusoma Bayibuli. Ndina okugisoma kubanga nze obusiraamu bundagira okunoonya okumanya. Ate okunoonya okumanya si kwa mu busiraamu bwokka. Owulidde? Olina okumanya nabali abakristaayo kiki kye baliko. Ogenda okumukolako ddaawa oba okumutegeeza okujja eno mu busiraamu ng'otegedde kikyakola kikyali era kikyayimiriddeko. Aya egamba etya? Aya yene egamba nti wa aqimu salata 10:11 wa atu zaka. Tandikira ku 10:11. 10:11. Egamba nti Abayudaaya ne bagamba nti tewali aliyingira jjana ennyumba ey'emirembe. Otyo. Tewali aliyingira nnyumba ya mirembe wabula oyo eyali ku nsi nga Muyudaaya owanga Mukristaayo. Okwo kusuubira kwabwe okutagasa. Bagambe nti muleete obujulizi bwammwe ku ekyo bwe mubanga muli ba mazima. Kati sooka osibemu. Abayudaaya baali beewaana bagamba mubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tewali aliyingira jjana ennyumba ey'emirembe okujjako nga yali ku nsinga Muyudaaya obanga muki obanga Mukristaayo. Allah agamba omubaka nti okwo kwe kusuubira kwabwe okutakola ki? Okutagasa. Bagambe baleete obujulizi bwabwe bwe babanga kye boogera kyaki? Kyamazima. Olwaleero Allah atugambye tusabe Abayudaaya n'Abakristaayo obujulizi.
olwaliro bw'osanga omulokole oba omukristaayo ku kkubo n'akugamba musiraamu kkiriza yesu weetaaga yesu nze ŋŋenda mu ggulu allah akugambye musabe obuki musabe obujulizi bw'ona asaba omukristaayo n'obujulizi agenda kuleeta kitabo kye agenda kujja mu muzigiti aleete Qur'ani aleeta kitabo kye of course alina kujja na bayibuli ye alina kujja na bayibuli ye bw'ajja ne bayibuli ye gitunulemu yensonga lwaki olwaleero tugenda kutunuulira ku bitabo bimeka bitabo 2 omuntu amanye wawe yabulira kubanga olwaleero omusiraamu bwe naamusomera Qur'ani seko musomo guno mukulu musomo omuntu okumanya wo yabulira musomo mugazi kubanga aba yabula tegeeza nti yaba agenda okwokyebwa ndowooza bwe kiri kyovudde olaba nti nzijayo ebitabo bino 2 omusiraamu buli lwemusomera Qur'ani abe mutebenkevu gyali oli omukristaayo buli wonaamusomera Qur'ani n'omugamba Allah tazaala jagayo y'abasiraamu Qur'ani y'abasiraamu yamu abasiraamu ebya Allah ate Allah wamu yo Allah wamu ebyo byalina okwogera naye bwena avaayo naye mugamba mukristaayo bayibuli mu bayibuli Katonda namwo tazaala kambeere mu bayibuli kambeere mu bayibuli ekimuyisa Katonda kiki kubanga ye yatonda konze kaakati otyo tutunuleko mu kitabo kya ebikola by'abatume 12:27 egamba etya nti banoonyenga Katonda era bawamantu okumulaba kubanga mwoyo Katonda tubeera balamu tutambula tubeerawo era ng'abamu abeewammwe bwe baayiiya ne bagamba nti ffe tuli zadde lyani zadde lya Katonda baayiiya butya baayiiya biyiye ekyo omukristaayo ajja kukiwulira nga bayibuli yekyogedde era ajja kuteekayo ebirowoozo agambe ne bayibuli bulijjo eyogera naye buli lwonaamusomera Qur'ani ajja kugamba nti eyo Qur'ani yabaki y'abasiraamu yensonga lwaki nkugambye nti olwaleero tugenda kutambulira ku bitabo bimeka bitabo 2 tugende n'oyo atugoberera ajjemu ekyokuyiga nti abantu babulirawa kubanga n'omukristaayo akimanyi nti agenda ewa Katonda omukristaayo naawe omusiraamu naye ekibuuzo ffenna abagenda tuyinza okubanga ffenna tuli batuufu ffenna tuyinza okubanga tuli batuufu Katonda tukkiriza nti ye yatutonda oba oli mukristaayo oba oli musiraamu Katonda ono yatutonda n'agamba nti gwe omusiraamu nkutonze ne nkuteeka ku nsi embizzi togirya newankubadde erina amasavu mangi gwe njikugaanye kati ate naga nti ntonze gwe omukristaayo gwe girye onyumirwe obuwoomi obugirimu kisoboka of course we bawoda kitegeeza nti aba musosoze aba asosodde abasiraamu n'abagaana ate ekintu ekisapa kitegeeza nti Katonda tayinza kugaana bamu ekintu ate abalala n'akola atya n'akibakkiriza awo nno we tulina okudda Katonda bw'abanga eyatutondanga ffenna n'atussa ku mwaliro guno ogw'ensi kye yatwagalamu kubanga tetubula tukwata ekkubo lye kaakati abantu we babulira wewa oba abantu we babulira wa kubanga bw'otunuulira ensi eno Katonda yatonda Adamu tukimanyi nti yasooka okutondebwa ebitonde byonna ekyo teri atakikkiriza ekyo ne bali bakimanyi naye abaffe Adamu ono Katonda gwe yatonda ye yali ku musingi ki okubanga teyali mubuze kubanga ffenna tukikkiriza nti Adamu si wa mu muliro ne Hawa si wa mu muliro naye ekibuuzo ono Adamu ono yali ku musingi ki oba yali ku kkubo ki eryenzikiriza owulidde okubanga teyali mubuze kubanga okitegere yali ku kkubo ki yali ku musingi ki okubanga teyali mubuze teyasobola kuba mubuze kati bwe tujja mu surati Rum aya ey'amakumi 30 Allah atugamba atya mu aya eyo katubikulewo owulidde olwaliro njagala twetegereze abantu bano okubula bavaawa
era kyekibabuza nti n'osiŋŋaana olwaleero oli akeerenkeera nga waali alowooza we watuufu naye ekissa abantu nti obutanoonya kumanya buli we tunaanoonya ennyo okumanya n'okutegeera kijja kutuyamba okutegeera ekkubo ly'oliko oba lyetuufu oba lyeki Naam. Allah tugamba mu Quran baada a'udhu billahi minash shaitani rajim faaqimu wajhaka lid-din hanifan fitrata Allahi lati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah tugambye ati nti n'olwekyo gwe omuntu akowoola agambye n'olwekyo gwe omuntu yolekeza amaaso go ng'onywerera ku ddiini entukuvu ng'okwo kwe kutonda kwa Katonda okwe yatonderako abantu. Sooka osibe mu Katonda. Allah bwe yali atutonda okutussa mu nsi muno yatutondera ku kkubo lyerimu era kyovudde olaba akukowoola agamba n'olwekyo gwe omuntu yolekeza amaaso go ng'onywerera ku ddiini entukuvu ng'eddiini eyo kwe kutonda kwa Katonda kwe yatonderako abaki abantu bonna nga tuddayo ku mubereberye yasooka okutondebwa yaani Adamu Katonda yamutondera ku ki ku ddiini entukuvu kati gwe olwaleero ali eyo alina eddiini yo yonna noonya mu kitabo kyo ky'osoma gwe bw'osomamu olunyiriri ne lugaa nti Adamu Katonda yamutondera ku bukristaayo oba Adamu Katonda yamutondera ku bulokole oba Adamu Katonda yamutondera ku Seventh Day awo nywera osobola okunywera nga olabye obujulizi obwo mubya wange nga olabye obujulizi obwo obulidde kubanga Allah yakoowodde genda mu maaso n'omale agamba nti tewali kukyusa ntonda ya Katonda. Eyo eddiini ey'Obusiraamu mpulira eddiini engolokofu kyokka abantu basinga obungi tebamanyi. Sooka osibemu kati abantu abasinga obungi tebamanyi nti Obusiraamu buno olina okuba n'oba nga toli mubuze. Awo Allah yatutegeeza kati ffe olwaleero tuze tutegeeza abo abatamanyi abatanayiga. Aya egambye abantu abasinga obungi tebamanyi. Era bw'ogenda mu Bayibuli mu kitabo ky'Omubuulizi 7:29 Bayibuli egamba Katonda bwe yali ayogera yagamba nti taba kino kyokka kinnalaba nga nakola abantu bonna nga bagolokofu. Katonda bwe yali atonda abantu yabatonda baki ng'abantu bagolokofu naye bo ne banoonya bingi mu nsi muno bye baateekawo yakiyita kugunja ne bagunjaawo ebyabwe ebitali bya Katonda ne banoonya bingi bye bagunja. Kakati olwaleero ojja kusiŋŋaana oli ng'akyakyanca haleluya haleluya Yesu yawangula sitaani mu ggulu ŋŋenda naye nkwa gy'ogenda gw'oteekeddwa okugenda era gy'ogenda gy'ogamba mu ggulu gy'ogenda gy'oteekeddwa okugenda. Ne Yesu gw'oyogerako eyawangula sitaani mu ggulu gy'agenda okuba. Kubanga abantu kyenkugambye nti Katonda agambye baanoonya bingi bye baagunja. Ero mu Qur'ani Allah atugambye yatonda abantu nga bagolokofu. Ne mu Bayibuli kyatugambye nti banoonya bingi bye bakola batya bye bagunja. Kubanga omukristaayo akikiriza nga bwe batugamba mu byawandiikibwa newankubadde ng'obujulizi obwo tukyabunoonya bukyatubuze oba okugamba nti Yesu Kristo baamutta julizi obufu abasiraamu bukyatubuze. Ne bagamba nti Yesu bwe baali bamukomeredde ku musaalaba Gologoosa bamukomera n'abanyazi bameka? N'abanyazi babiri. Naye Yesu bwe yali asuubiza abanyazi abo yabagamba nti olwaleero munaaba nange mu lusuku lwani? Mu lusuku lwa Katonda. Teyabagamba mu ggulu. Sibayo kiraba. Teyabagamba mu ggulu yabagamba mu luki? Mu lusuku. Ffe Abasiraamu kye twogerako nga kye ki? Yejjana.
kakati muganda wange abantu bano okubula Allah yajja atuteekulira babula batya era kyekyabaleetera okubula era ne mu Bayibuli nejjanga ekyogerako kuba kati gwe sooka weebuuze we butaba bubuze gwomanyi nga ndina omusomo era ogwo omusomo nja kuguleeta tujja kufuna olunaku tugusomese omusomo ogwo gugamba nti abagoberera Yesu abakristaayo bonna biki bye bakola nga Yesu yabikola ate n'abisomesa ate n'abikola omusomo gugamba abagoberera Yesu bana abakristaayo abaliwo biki bye bakola nga Yesu yabisomesa ate n'abikola nga nabo babikola era okubamu abasumba be nayogera nabo nabulwayo ekintu kye bampa kye bakola nga Yesu yakikola n'akisomesa abantu bakikole nga nabo bakikola kuba byanjawulo. Lwaki ngambe ndi byanjawulo nti ayinza okola ekintu Yesu ayinza okola ekintu naye nga tabasomeseza mukole mutya mukikole okugeza Yesu yasomesa omusajja kyava omukyala kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina ne beetaba ne musajja we banaabanga omubiri gumu ekyo Yesu yakyogerako yali alagira musajja na mukyala kubeera nga bakola obufumbo n'ate ye teyali muki teyawasa kati kino kye ngamba nti biki bye bakola nga Yesu yabikola n'abisomesa nga nabo bakola batya nga nabo babikola ogwo omusomo nagwo weeguli bwe ndiba nfunye obudde nja kugusomesako n'olwaleero kye tuliko kye twagala okumanya nti abantu bano babulira wa Allah yatunnyonnyola bw'osoma surati Bakara aya ya 2:13 Allah agamba atya agamba nti 2:13 a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah agamba anti kana an-nas ummatan wahida faba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundhirina chokokoma tuvunule wana naam agamba nti abantu bali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu ey'amazima nabbi Adamu gye yajja nayo gw'olwaleero bw'oba oyagala okutegeera nti wooli toli mu buzze era tewabula nayo Adamu Allah atugambye ffenna twali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu ey'amazima nabbi Adamu gye yakola atya gye yajja nayo Adamu yajja naki gwe sooka weebuuza ali eyo ddiini gy'olimu oba olina okutegeera eddiini Adamu gye yalimu gwe kasitooba nga omusingi gw'olimu banabbi tebaguliimu oba banabbi tebaagulimu manya nti oli mu bubuze owulidde kubanga fe abasiraamu mu mpagi z'obukkiriza osoma mu surati Ali Imran aya ey'ekinaana tukkiriza bannabbi bw'ogenda mu Bayibuli mu Befeso 2:2 Bayibuli egamba nti kubanga twazimbibwa ku musingi nga be batume ne bannabbi kati otuba nga twazimbibwa ku musingi nga be batume ne bannabbi gwe eddiini gy'olimu osobola okumenyerayo bannabbi 5 abagirimu gw'osobola okundeeterayo nabbi eyali omukristaayo nze gwereeta bonna mbakwate mbakuteere mu busiraamu ate mwe baali si kubateekayo bonna baali basiraamu Abulahamu si waabwe bonna bali mu buki bali mu bubuze abo bagamba nti gwe kasitooba nga nabbi b'ogoberera kubanga Bayibuli egambye twazimbibwa ku musingi nga be batume ne baki ne bannabbi gwe bannabbi bonna Befeso 2:2 bw'obanga bannabbi bano b'ogoberera ng'eddiini gye balimu si gy'olimu kitegeeza oli mu buki oli mu bubuze tulina mu Bayibuli mu bannabbi ab'enjawulo mulimu Isaaya mulimu Jeremiya mulimu bannabbi ab'enjawulo kale nze kankulekere Isaaya nkulekere Yeremiya kale mbakulekedde kati kwata Isaaya omuteeke mu Bukristaayo
kwata Yeremiya muteeke mu Bukristaayo kubanga yatandika Obukristaayo yali mukulu Pawulo Yesu ava kumwalira ogwensi teyalekawo ko nti oba kale eddiini yino ya Bukristaayo wabula mukulu Pawulo yatandika Obukristaayo nga Yesu yavaawo. Bogenda mbikola by'abatume 11:25 Pawulo n'avaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya ne bakuŋŋaana n'ekibiina ne bamala omwaka mulamba nga bayigiriza abayigiriza ne basookerawo okuyitibwa Abakristaayo mu Antiyokiya. Olwaleero obusiraamu bwe tulimu tebaamala kutukuŋŋaanya. Obusiraamu bwe tulimu eyabutusiimira yaani? Ya Allah. Olwaleero eddiini gy'olimu yagikusiimira yaani? Gw'atali musiraamu eddiini gy'olimu yagikusiimira yaani? Kati wano Allah kirira ne aya eno mu surati Bakara 2:13 Allah atugamba atya bongera okutandika atugaziiza abantu baawukana batya agamba abantu baali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu ey'amazima nabbi Adamu gye yajja nayo oluvannyuma ne bayawukana. Katonda n'atuma bannabbi abantu bano okwawukana ku ddiini eno kyekitumisa baki? Bannabbi bano bakomyewo abantu ku ki? Ku mustawa bakomewo. Allah atugambye abantu bakola batya? Bayawukana. Era yensonga banadamu okufa tekujja kubatuukako okujjako nga bamaze okutegeera nti obusiraamu y'eddiini ya Katonda. Oli ajja kugaana bugaani agaana okukkiriza. Gwe olwaleero ogamba nti obusiraamu kakati abasinga obungi balina ensonga ze bawa. Lwaki si basiraamu? Naye mu nsonga zonna ze bawa zeewuunyisa. Sajja kuwa ensonga. Olina kugamba nti nze obusiraamu si butuufu n'omugaa nsonga ki? Bwe muba musaala mutunula mu kifo kimu. N'ogamba mukwano gwange wakula otya? Gwe bw'obadde oyambala olugoye empale yo giyisiza mu mutwe. Mbadde empale eyita mu magulu esaati eyita waki? Mu bulago. Kakati gwe bw'ogamba nti bwe tuba tusaala tutunula kifo kimu buli kimu kiba kiteeketeeke. Owulidde? Ekiraga eddiini nti ya Katonda era ekiraga nti ekintu kituufu kwe kubanga buli kimu kiki? Kiteeketeeke. Obusiraamu buteeketeeke. Bwe tuba tusaala Allah atugambye nti tusaale nga twolekera wa? Kibula. Twolekera kibula. Onasoma Bayibuli n'agamba nti nze seeka mmwe muli kububuze tuli kububuze. Allah yatulagira mu surati Bakara aya y'e2:140 ategeeza nti bwe tuba tumusinza tulina okwolekera eri omuzigiti ogwaki? Ogw'emizizo oguyitibwa ki? Masjidil Haram. Kano olina akugamba nti nze ekyo kye kinemesa obusiraamu. Ne Bayibuli gy'osoma mu ekiri. Ne mu Bayibuli bakiina. Lwakuba gwe tokiraba. Ne Bayibuli gy'osoma kikola kitya? Mwekirimu ne mu Bayibuli. Mwekiri. Kubanga gwe olwaleero bugambye omusiraamu atunula eno kyekikugaana okukkiriza obusiraamu ekyo kifu. Bw'osoma Zabbuli 5:7. Katonda agamba nti munaayingiranga mu yeekaalu yange. Oba tunaayingiranga mu yeekaalu ya Katonda mu kumutya. Tunaasinzanga Katonda nga twolekera yeekaalu y'eki? Entukuvu. Kitegeeza nti wekiba kyekikulemesa n'obeera mu bubuze. Ne mu Bayibuli egambye nti tulina osinza Katonda nga twolekera yeekaalu ki? Entukuvu. Katonda gye yakola atya? Yazimba. Gye yeeroboza. Kati nga tubuuza yeekaalu eyo eri ludda wa? Kuba oli ayinza okugamba teboogera ku Makka nti gye tulina okwolekera. Oli ekyo nakyo n'akireeta. Asobola okukireeta. Olinaga nti baali boogera ku Isirayiri oba Yerusaalemu. Bw'osoma Bassekabaka ekisooka 9:7. Katonda agamba ndimalawo Isirayiri mu nsi gye mbawadde. Ennyumba eno gye ntukuza olw'erinnya lyange ndigijjawo. Isirayiri luliba lugero na kigambo kya buwemu mu mawanga gonna. Eyo Bayibuli yeegamba. Kati bw'osoma Isaaya 2:2 Katonda agamba nti
olusozi lw'ennyumba ya Mukama Katonda lulunyeezebwa ku ntikko era amawanga gonna ganaakulumukutiranga ku lusozi olwo nga gagenda okwogera ku linnya lya Katonda. Baayo ennyumba ya Katonda mu nsi yonna nga buli ggwanga ligendayo. Bwetaba Makka. Ya buli ggwanga ligende. Kati awe baali boogera. Olina okugamba nti nedda seeka ffe ekitugaana okujjamu omanyi balina ebintu bye baleeta. Owulira muganda wa? Balina ebintu bye baleeta. Olina okugamba nti seeka iffe ekitugaana okusiramuka mwe muwasa abakyala bangi. Olina asigala mu bubuze olw'okuba omusiraamu awasa abakyala bameka? Bana. Gwe Bayibuli gy'osoma erina ekkomo ku bakyala. Ose era ffe tukimanyi nti omu wampeta. Nedda. Bayibuli teragiranga kuwasa mukyalo. Tesiragirangako? Teragiranga. Anti tolaba nti ate Adamu baamukolera Eva. Anti awo we wababuza. Njawulo okukola. Njawula n'okuwasa. Nze ndina enjawulo ne Adamu. Yes. Adamu yalina ebuko, gwe olina ebuko. Adamu baamuwa. Gwe wawasa baamukolera. Nze gwe ndina ewange bankolera mukolere. Yawo yazaalibwa buzaalifu. Nengenda ewaabwe. N'omuwasa. Kakati bw'otunuulira zino ensonga zino eziremesa bannaffe mu bubuze Allah atugambye nti baayawukana. Naye bw'okkirira ne aya eyo Allah atugamba nti baayawukana lwa nsaalwa. Kakati sooka otunuulire bwe baba baayawukana lwa nsaalwa. Kati zino pointi zenkonako ze zibalemesa mu bubuze abasiraamu muwasa. Ffe Allah yatugamba okuwasa abakyala bana. Era omusiraamu okuwasa bana abakyala abana kikuyamba. Gwe olwaleero wasoomu naye tolina by'osinga nze awasa abana. Ogenda kunsinga kiseeka. Allah atugambye mu surati Nisa aya ey'okusatu ow'ababiri n'ow'abasatu n'ow'abameka n'ow'abana. N'agamba nti naye bw'oba otidde obutenkanyankanya mu bakyala abo sigala kwatya Kwomu. Kubanga ekigambo bwenkanyankanya ekyo nakyo kinene. Fankihuhunna ma taaba lakum mina nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kakati akugambye bw'obanga otiddemu obutenkanyankanya sigala kwatya Kwomu. naye gwali eyo ovumirira omusiraamu olw'okuba alina abakyala bana. Kankuwa emigaso gy'alina omusiraamu. Awasa abakyala bana nga bonna bayonjo beebikkirira. Bulungi nnyo. Gwe wasa omu ayambadde mini onaamufunamu ssanyu ki? Ate mini ate ye nedda yemmere gy'ofumbye nga tobisseeko ogenda okugirya eba ekola ki? ekonye. Ng'ate n'okunyogoga ekola ki? Ennyogoga. Kati omusiraamu emmere gy'alya ebambikkeko agirye ebuguma. Be bakyala abameka bonna nga bayonjo. Seekanga mwetenda emikisa. Kati gwe kikyomunenya bonna bayonjo. Ekirala gwe ekikulemesa bingi ebikulemesa kubanga omusiraamu nti olw'okuba yali ku ddiini entuufu eya Katonda olunaku avundamu emirundi emeka? Emirundi 5. Asaala eswala mmeka? 5. Anaaba emirundi emeka? 5. Ekyenyi akiteeka ku ttaka omubiri guno agukozesa training agenda okutuuka ku bakyala bananga bonna ne bwatabaalayo avaayo bamatidde. Gwe tosaala tofuna wuzu onaamalako otya n'abakyala olina kusigala kwomu. Kati so kikyekugamba nti abantu bano ekibaleetera obubuze gwe olwaleero tunuulira bannabbi bano eddiini gye baalimu gwe gy'olimu ffe eddiini gye tulimu ddiini ya bannabbi. Ne Yesu mwennyini gw'ojaganya naye ogambye Yesu naye yali muno. Kubanga olwaleero sooka otunuulire Yesu alina ekigambo kye yayogera. Kati ate nsaasira bano bannaffe abaki abalokole. Mugende musome ebyawandiikibwa. Osoma Bebulaniya 3:1. Yesu agakala abooluganda abatukuvu abalina omugabo gw'okuyitibwa okw'omugulu. Mulowooze kabona era omutume asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula. Yesu Yesu yali waaki? Kabona. Nga wa ddiini.
kati nga tubuuza ddiini ki nga tujja mu Qur'ani nga tugiraba eddiini ye bw'osoma 3:5 Qur'ani Yesu Nabbi Isa yakwata abayigirizwa be n'abakuutira eddiini eno ey'Obusiraamu kakati nga tuddayo eri olwaleero mu nsi yonna omulokole akkiriza nti obulokole si ddiini kitegeeza bwe buba nga si ddiini bw'osoma Bayibuli Timoseewo 2:2-16 wagamba nti ebigambo ebitali bya ddiini obyewalanga kubanga ebigambo ebyo biriyitirira mu butatyani baliyitirira obutatya Katonda n'ekigambo kyabwe kiriryanga bbwa lya kookolo kyova olaba nti olwaleero wano ogenda n'osiŋŋaana kanisa baba tebanaba kugijjuza ate n'osiŋŋaana endala baba tebanaba kugijjuza ate n'osiŋŋaana nayo weeri lwaki seka ikanyenyawo wekawuka waliwo kanisa bbiri zirwanagana waliwo ey'omusumba Mary Kayizire ali awo ye nabbi yesebo nabbi omukazi si oli sigamba Augustine yiga ono mulala ali awo kanyanya ate waliwo ne pastor waliwo ne pastor ate ono omulala naye yakolawo kanisa yemu kati bali awo balwanagana kyenkuga nti bali ku kigambo kiri ekya Bayibuli nti n'ekigambo kyabwe kiryanga bbwa lyaki lya kookolo kati olwaliro seeka ogenda okutunulira ekigaana abantu okuba nga bategeera Obusiraamu bya bwereere oli n'akugamba nti Abasiraamu mufuna wuzu emirundi 5 munaaba n'aba nnyo tunaaba n'aba nnyo kati kookolo otyo otambulirawo bwe yaba wuzu ojagala genda mu kitabo kya Yokaana 13 olunya olwokuna paka ku lw'omusanvu kubanga Yesu yatuuka n'ogamba abayigirizwa be nti wesiba naaze temugenda kussa kimu nange yali abayigiriza wuzu ng'Omusiraamu bw'ogifuna emikono omutwe amagulu kale gwe olwaliro ebbanga bye bikukuumidde mu bubuze nkugamba kola ki weetereeze kubanga olumu twali ebuvume eyo namalayo omwaka gwali gumu kitundu era tulina enteekateeka eddayo kubanga tulambula ebuvuma kizinga kinene kiri eyo twaliyo twamalayo omwaka gwali gumu kitundu naye bwe natambula mu bizinga seeka we namanyira nti abantu bangi bali mu bubuze natuuka mu ekitundu kimu bakiyita Galamu nga kirimu Abasiraamu 4 1 2 3 4 Basiraamu 4 bokka ne abalimu abo 4 alimu owaimaani ennyo asaala lwakutaano ate asaalira wakawe kuba kwali tekuli muzigiti yalina luddo ku kyalo amuddiridde alina bbaala olidde Basiraamu bameka bana ababiri nga bo basigaza mannya ng'ekitundu kyonna kyajjula bakristaayo ngenda nenteekawo era nali ku musomo guno gwennyini abantu babulirawa teekawo ebyuma nentandika okusomesa abaleeta Bayibuli baali 50 Bayibuli zajja 50 nga buli omu afubutuka mu nju ye ajja na Bayibuli bagamutuula kiki ne bagamba nti seeka ffe tetwagala Qur'ani yo tutulaga Qur'ani yo bikkako tulina Bayibuli zaffe njagala otulage mu Bayibuli we twabulira kati gwe kyenkugamba nti tulina okunoonya okumanya gwe bw'obeeyo nga oyinza okusoma Bayibuli kikuyisa bubi gwe sooka weebuuze mbe kubanga nali siina irimu ku Bayibuli abantu abo nandi bakozeeko ddaawa kubanga nze nabaga nti temufaayo muleete Bayibuli kubadde mugamba mbalage mu Bayibuli abaga nti seeka Qur'ani gireke twagala otulage mu Bayibuli wawe twabulira ffe tuwulira wa mu kitabo kyaffe nebagaba mubikule nasooka kubabuuza kibuuzo Bayibuli mwenna mugikkiriza abaga seeka tugikkiriza onze bye tunaasoma munaabikkiriza tujja kubikkiriza onze kale mubikule ekitabo kya bikolwa by'abatume 7:33 ne babikula bonna Mukama n'agamba
simulule nga teziri mbigere ebyo kubanga mu kifo wano woyimiridde watukuvu. Awo twasomesa awo paka twatandika essaawa 9 paka essaawa 4 ez'ekiro nga tukyali ku lunyiriri olwo. Awo we naleetera ekibuuzo konze bwe mubanga temuli babuze Katonda agambye nti ekifo ekitukuvu ojjamu ki? Engatto. Ffe waffe mu muzigiti twakola ki? Tuzijjamu. Ewammwe mu kanisa kifo kitukuvu oba si kitukuvu? Allah. Awo no weewali ensi 5. Enzi bayite enkalu. Enkwata omusumba kanisa kifo kitukuvu. Naga sijja kwanukula musooke mubuuzo. Noli naye ne bamubuuza kanisa kifo kitukuvu naga oyo ye musumba nsumba gwe mba mubuuza. Nensire eri omusumba kanisa kifo kitukuvu. Sumba nagamba kitukuvu. Konze Bible egambye ekifo ekitukuvu ojjamu ki? Engatto. Nagamba nti kakati seeko olwo obadde otegeeza ki? Konze bwe banga kanisa kifo kitukuvu Bible egambye ekifo ekitukuvu bajjamu engatto. Kakati njagala olwaleero mbate muli bajeemu. Kino ekyawandiikibwa mu kiteeke mu nkola. Mugende muddeyo mugambe endiga zammwe nti banaye ekifo ekitukuvu mujjamu ki? Ekifo ekitukuvu ojjamu engatto. Kyovudde omu ku basumba gwasumba n'akwata omuzira naga seeka omusumba takumenya kanisa si kifo kitukuvu. Omu ku bayazze nabo. Musumba nagamba endiga oyagala kutuswaza. Kanisa kifo kitukuvu. Oli gwe basumba n'abuuza omusumba bwe kiba kifo kitukuvu lwaki engatto tetuzijjamu? Oho. Seeka awali ensi 5 tugenda okumaliriza okuva mu kanyomera ako nga 50 bayingidde obusiraamu. Allah. 50 nga bayingidde obusiraamu kuba ebibuuzo byali bingi. Ekibuuzo ekyaddako musumba bwe kibanga Bayibuli egambye nti ekifo ekitukuvu ojjamu engatto bwebanga kanisa kifo kitukuvu nga temujjamu muli bajeemu. Kale ate omusumba nga atya okwogera nti tetuli bajeemu. Kati olwaleero gwe sooka ombuulire enkeera twadda ku nsonga ya kuvunnama. Yesu yagamba mu Matayo 10:29 mwetika ekikoligo kyange bye mukola muyigire ku nze. Ne ngamba nti olwaleero ekibanga kino kye kibakuumidde mu bukristaayo obutajja mu busiraamu. Kubanga seeka ffe obusiraamu ebintu byonna bye tukola tubikola kubanga birina eyabitulagira. Tetubikola kyeyagalira. Si byakweyagalira. Tubikola kubanga eriye yakola atya? Eriye yabitulagira. Ngere yabitulagira yaani? Ye Allah eyatuteeka ku mwaliro guno ogwaki? Ogwensi. Tudda ku nsonga y'okuvunna. Konze mujje mubikule Bayibuli yammwe. Baseka wake ekisooka 18 42. Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa n'alinnya ku ntiko ya yeekaalu n'avunnama ku ttaka n'ateeka omutwe gwe wakati w'amaviiviigi. Nembaga kati kye tuba tukola bwe muba temuli bajeemu ng'era temuli babuze muvunname nga Akabu bwe yakola. Omusumba n'agamba bavunnamye amaaso ne mugamba gavunnamye tulabe n'akoteka omutwe bw'ati ne mugamba nti toyawula kuvunnama na kufukamira. Bagambye yavunnama ku ki? Ku ttaka. Omusumba n'agamba sijja kuvunnama. Yali asumba ne bajja ne bagamba musumba basoma Kurani oba basoma Bayibuli? Musumba n'agamba ffe abagambye Kurani bagibike ko basoma Bayibuli. Seeka tugenda okumaliriza n'olwo olunaku nga tufunye 47 abasiramusi. Agugemmeka 97. Nenga olwalira abantu seeka bali eyo babakuumidde mu butamanya. Bantu nga tebamanyi bumanya ddiini yaabwe. Nga tebamanyi. Anti Allah agambye nti yabatondera ku ddiini ey'obusiraamu mu surati Rum aya gye tutandise nayo. Naye abantu abasinga obungi tebakola ki? Tebamanyi. Seeka tebamanyi abantu abasinga obungi. Tugenda okuwunzika nga tunyoolaganye na abasumba ne bagamba nti kaakati seeka
Bayibuli eyo soke tugirekemu. Yesu niwe Bayibuli. Tudde mu Qur'an. Omusumba n'agamba nti kakati Bayibuli tugireke tudde mu Qur'an. Omuwuliriza omukristaayo kyavaavaayo nagati musumba. Olwaliro katutegeere ku biri mu Bayibuli. Mwatugambye nti Bayibuli tukole tutya? Kye tuba tusoma Qur'an tugireke tudde mu Bayibuli. Seeka tugenda okumaliriza. Kyovudde ndeeta olunyiriri olwamalamu eggobye mu kibya. Mu Yeremiya 5 olunya olw'omukaaga Katonda yavaayo n'agamba nti abantu bange babanga endiga ezaabula. Abasumba baabwe babawabya. Kitegeeza nti seeka n'abantu okubula omusingi munene ku basumba bano. Bakola contribution nene. Kubanga seeka olwaleero gwe sooka nti seeka bw'anaayimira mu masigidi ajja kubagamba nti basiraamu bw'okola kino ogenda mu muliro. Bw'okola shiriki ogenda mu muliro. Bw'otasinza Allah ogenda mu muliro. Bw'otasaala ogenda mu muliro. Bw'okola obwenzi ogenda mu muliro. Omusiraamu ebyo byonna abisomesa. Olwaleero omusumba buli lwayimirira mu kanisa abantu ababuulira ekyo. Kufuna visa kugenda mu Amerika, kufuna byamagero. Ekyo kyababuulira. Katonda kwe kuva n'agamba mu Yeremiya 5 olunya olw'omukaaga nti abantu bange babanga endiga ezaabula. Abasumba baabwe bakola ki? Babakyamiza. Ngenda okusoma olunyiriri olwo. Omusumba agenda okugamba nti alusome bw'ati. Yagaana okulwatula. Era tulina n'abayimbi n'abasumba. Essaawa zino bali kugwa kuwoza kubanga baafera abantu essente. Okiraba? Kati so olwaliro nti omusumba yandivuddeyo akusomera ekituufu ayina byakwagalamu. Ffe abasiraamu Allah yatuteekateeka tuli umme eyajjirwayo eri abantu b'ensi yonna. Bw'osoma mu surati Al-Imran aya 10:10. Ffe abajja ne tukusomera ebintu bino ne tukugamba seeka byabadde asoma mu Bayibuli mu ebiri. Era naawe nnyiririzi tunulemu. Weetegereze. Ozirabe. So n'olwekyo muganda wange. Abantu bangi babuze. Gwe sooka weebuuze. Olwaleero omusiraamu osoma mu surati Al-Imran aya 18. Allah bwe yali ayogera ku basiraamu yaboogerako nga be bananyini magezi. Bananyini kumanya. Abakkiriza nti Katonda ali atya? Abali omu. Naye olwaleero sooka weetegereze. Omusumba agenda n'ayimira mu kanisa. Usande eno n'akugamba nti haleluya eme. Yesu mwana wa Katonda. Nokkiriza. N'okomawo ku sande eri naga haleluya eme. Yesu mwana wa ndiga. Mwana gwa ndiga. Noddayo. N'akomawo naga haleluya eme. Yesu Katonda. Byonna biri ku Yesu. Naddayo n'akomawo ku sande eddako. N'agamba haleluya eme. Yesu Katonda. Amulese mu kategori mmeka? Kategori 4. Mwana wa Katonda. Mwana gwa ndiga. Yesu Katonda. N'akomawo ku sande eddako naga Yesu yafa. Nenga gwe tofumintiriza nti kululi yabadde mwana gwa ndiga ate Katonda azaala atya endiga. Ate ku luno yabadde Katonda ate Katonda ate yafa. Ebyo byonna nga tobifumintirizaako. Mu busiraamu y'ensonga lwaki nti ebyo n'omala obikola. Seeka n'oyimiye emimbali noga olusooka bane tubeebaza basiraamu mwebale kujja kusaala mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Katonda tukkiriza. Enkeera n'okomawo noga nti mbaka oyo yali Katonda. Kuba emimbali tubaayo n'omuvu. Bayinza okutwala nga tolinnya. Bwe busiraamu nti olw'okuba toli mubuze y'ensonga lwaki nti eby'omusiraamu biteeketeeke era ne betwogera kuba kamalirize na kino okumanya nga mulimu abantu abaabula ennyo lumu twali kulokota waawo kintu kino kyaneewuunyisa nnyo era gwe musomo ogwasinga okunnyumira ennyo. Seeka nga tunayita kulokotaba tuli ne mukadde waffe abatulaba ku Dawa TV Uganda, tuli ne mukadde waffe Sheikh Hamza Musa ali mu kutunnyonnyola bayitako nno okusaidiza kulokota waawo ng'ebiseera si bya COVID nga kati bwe yatukwatako osobola okumulaba engeri gy'atigumyamu abasumba awo era abeeramu n'olukuŋŋaana lubeera lunene ddala
ebiseera ebisinga obungi abeerawo sheekhe nga alina byasomesa n'olwekyo beera ng'owaayo obudde sheekhe abeereko byayongera okutuwa wakati mu kubeera nti tugenda mu maaso tulinawo obulango wano Kawanda High School bagamba nti beetaaga abaana kuva ku senior 1 paka senior ey'omukaaga basomesa arts ne sciences basobola okuba nti bakola ku mwana wo saako n'okumulabira mu ndabirira ey'enjawulo ng'omubawadde kwali ku ssomero dormitories bazina laboratory weeri munene ddala saako n'ab'enzikiriza ez'enjawulo babakkiriza mu ssomero beera ng'oyitawo obeere ng'oyogerako ne headmaster ku namba y'essimu 0703 764352 njiddamu eri 0703 764352 naam sheikh mbadde nkyagamba lumu twaliko kulukuŋŋaana wano kukutawo ng'abasumba bangi we bali twaleeta omusomo twalifugira kubanga ddala Yesu ajjawo ebibi by'abantu ddala Yesu ebibi by'abantu abisangula oba ffe tulina okusinza Katonda n'atuggirawo ebibi naye omusumba omu yaleeta olunyiriri Yokaana 1:29 olunaku lwali lumu n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi nti Yesu ajjawo ebibi by'ensi era n'agamba nti ne ku Ibulayimu bwe yali asaddaaka omwana we nti endiga eyajja okutaasa Katonda gye yasindika etaase Ibulayimu aleme kusaddaaka mwana ono yali Yesu. Allah. Mu bwongo bwange tekyajja n'atabula ebyawandiikibwa nembuuza omusumba n'aleeta olunyiri lwali mu Yokaana 8:54 nga Yesu agamba nti Ibulayimu yasanyuka okulaba olunaku lwange n'asanyuka nga nze sinaba nga Ibulayimu tannabaawo nze nga nze wendi olunyiri olwo lwe yaleeta kakati nentunuulira omusumba kyenvudde mubuuza nti nzijukira ng'endiga eyo we baagisindika gye yajja baagisala baali basala Yesu n'agamba ye nemugamba endiga eyo we baamala ogisala baagirya baali balya Yesu mwenyini gwe baali balya era omusomo ogwo gwali gw'amaanyi nnyo naye kankubuulire mukadde wange gwe olwaliro bw'obanga oli mu bubuze nti ojja kugenda mu loogi onyumirwe Yesu ebibi abitwale n'okola ebibi noga nti ebyange Yesu yabimala kanzite omwana wange kubanga ebyange Yesu yabimala mwana wattu n'obwo obulabe era abantu bangi obalaba nga bajaganya kubanga ffe abasiraamu ekituleetera ne tubanga tusinza Allah ne tuteeka amateeka ge mu nkola kubanga twagala tufune ejjana ne bano bwe basuulayo gwa nagamba yensonga lwaki olwaleero olaba oli agenda mu kanisa nga agenze n'amawulire atudde ku katebe n'okusala kaasazeeko asoma mawulire neyesomeramu amawulire bw'ava mu kusoma amawulire n'atandika okuziwo ne bakuba ennyimba awo n'azina tafuddeeyo budde ki bw'olowoozezza ku Katonda kati nabano bangi basuddeyo ogwanagamba bali mu buze ate abo be bangi n'olaba olina kugaa nti nze ebyange Yesu yabimala seeka Yesu yabimala n'ogamba yabimala atya kubanga Yesu alina we yayogerera bw'osoma Yokaana 8:32 olunyiriro lwa abakristaayo balwagala nnyo Yesu agamba nti bwe mulitegeera amazima gali bafuula ab'eddembe amazima gali bafuula ab'eddembe kati bo bakomaawo naye kati gwe nyamba omusomi okkirirako ku 3:4 Yesu yatuukawo n'agamba nti mazima mbagamba nti buli muntu yenna akola ekibi ye muddu w'ekibi awo n'abanga abakubye etteke kati gwagamba nti yakufiiririra gwagamba nti ate simanyi ebibi byange yabyetika gwagamba nti nze sijja kusiramuka kubanga Yesu bamuwaayo ng'omutango yabyegaanye yabaagaanyaawo olwaleero nze nenkugamba nti tugenda mu hoteri ngenda kusasulira mmere n'otuuka mu hoteri olenga buli ali emmere nannyini kugisasula mba nkusasulidde kale ono gwe bagamba nti yagenda obafiirira ebibi mwennyini yagamba mu Yokaana 8:32 bwe mulitegeera amazima gali bafuula abaki eb'eddembe
olwasatu mwenya n'ayogera amazima naga ddala mbagamba mazima nti buli muntu yenna akola ekibi ye muddu w'ekibi kitegeeza gwe okola ekibi kyo kyetikke era mu maaso ga Katonda ogenda nakyo kikyo togamba nti bino ebyange yabimala atya so n'olwekyo talina we yabimalira so muganda wange nkubiriza abali ku Daawa TV Uganda nti TV yaffe eno mujagale kubanga lwaki nti kwe tusobola okwogerera ebigambo byaffe n'ovaayo bino ebigambo n'obisomesa ate ekirala gwawuliriza bw'obanga toli musiraamu tonyiiga genda mu byawandiikibwa bye bakuwadde ebitunulemu ogaye Seeka yasomye ekyawandiikibwa kino kiri kitya gwe mwennyini okyetegeerere togenda eri musumba omusumba alina ebizibu bingi musumba ebizibu bingi byalina alina ebizibu ebyokugjamu ekimu eky'ekkumi alina ebizibu ebyokugjamu sente alina ebizibu kale olwatuuka eyo n'omugamba musumba basomye olunyiriri luno nti abasumba mbwe za mululu ng'akugamba toliiko mwoyo gwe tobaako mwoyo kasita obanga abitegeera gwe tobaako mwoyo ayagala akukuumire mu butamanyi omusumba yali eyo yagamba omuvubuka nti gwe kati kobuuzizza ku kimu eky'ekkumi tokyali mu ndiga zange ofuuse embuzi so n'olwekyo tubagamba nti mube nga muwaayo obudde bwammwe ekyetaagisa okuyamba muyambe ekyetaagisa osapootinga musapootinge okubanga tutuuka ku kinene naffe tusobole okujja tubawo emisomo gino nga twegazaanya tutuuka wano ne tusomesa nga twegazaanya lwaki emisomo gino mube nga mugifuna mu butuufu bwatyo olwaleero tubadde ku musomo abantu babulirawa kubanga ebintu bino ebibuza abantu bingi waliwo abamu abali mu bubuze ngolya gawe obusiraamu sibulinaako buzibu naye nze sibwagala eswala ezo zinkaluubiriza eswala zikukaluubiriza ng'olwaleero ogenda mu mupiira n'olaba layinaapu efulumya etya n'omalayo essaawa 2 olwaleero tutunuulire nti buli swala etwala ddakiika mmeka 15 eswala zibeera 5 15 emirundi 5 ziba mmeka ezo 15 emirundi 5 gwe bala wali 25 gattaka 7 kati eddakiika 7 omupiira ogulabira eddakiika mmeka 9 jako zino 7 ekyo si kizibu kati so bino ebintu bye mugamba nti bizibu olumu nga gimanyi okugenda mu 12 abamu olinaga nti nze ekiŋŋana okukkiriza obusiraamu abantu beebikkirira nogamba la hawla wala quwwata illa billah beebikkirira gw'otambula otya omuntu yenna yeebikkiridde embadde yayambala obulungi olwayo genda ku bifaananyi bye bateeka ku ekereziya ebyabikira Mariya waliwo kye bateekako nga kyambadde mmini ku bifaananyi ebiri ku ekereziya ebyabikira Mariya bifaananyi Mariya nga yeebikkiridde bulungi nga abanga n'omusiraamu aba mukyala musiraamu okiraba kati so bino byonna obusiraamu bye bikutegeeza bw'oba olina kye weekwasa obusiraamu Seeka teri kye bwateekawo nga kibi eri omuntu bwe bakugamba nti kino kikole kiba kigasa bulamu bwo n'olwekyo emisomo gyaffe banga ogenda mu maaso n'okugiwuliriza biizini rahmaani tusaba akitiibwa Allah atuwe okumanya n'okutegeera mu misomo gino amiina ya rabbi Allah akkirize batuwadde ku message wano baganda baffe hiya agamba assalamu alaikum warahmatullah naddibwamu awo Shanta Sumi ambuzeemu sengendo tahiya n'agamba kituufu nnyo obudde bwo tulina butono ku duniya wallahi Shanta Sumi agamba yitawo wano tuyige Jamada Jahdin Mutebi walusansa agamba walaikum salam wa rahmatullah Lavnisha agamba alhamdulillah Lavnisha agamba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aina gwaddamu awo Shanta Jahdin Mutebi walusansa aina bayise bajje basome ise Nansuga Tausi ne Nansuga Asio Ali Setimba natukubirako mu ngalo wano Kalozi Muhammadi ono nabuzeemuuko oyo muto wange abuzeemuuko sheekh oyo naye agamba kwe tuli nnyo wano ekireka bakulaba sheekhe Aliya Marujan agamba assalamu alaikum wa rahmatullah n'abalala kwe bali Princess Faruha agamba thank you so much agamba mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nti mutuyigiriza obanga tuyiga nammwe tewali bibuuzo ebibuuzo mbadde sinalabawo bibuuzo biri awo oba oli awo berako basiimye busiimi kuba nti omusomo gugenda mu maaso bulungi okay gugende mu maaso Seeka
nga tumaliriza ensonga tubadde ku nsonga ya kubanga abantu we babulira gwe musomo gwe tubaddeko olunaku olwaleero. N'olwekyo abasiraamu mwenna waliwo bangi olina omusanga mu busiraamu naye nga naye abuusabuusa. Nga musiraamu naye nga abuusabuusa mu busiraamu. Ng'abuusabuusa mu busiraamu. Ekyo nno okugamba n'okyabulamu. Banga otegeera eddiini ya Allah oleme kubuusabuusa. Kubanga ffe abasiraamu obujulizi bwe tulina bumala. Ekintu kyonna ky'olina nga kirina obujulizi gwe sooka weebuuze. Olwaleero tulina ekifo kye tugendamu Makka. Ekifo ekyo Allah yakituteerawo okubanga bwe buba obuddukiro. Owulira sebo era mpagi yakumeka? Mpagi yakutaano mu busiraamu. Nti abakristaayo ne bagamba nti Yesu yafa ne batagenda kona ku ntaana ye kugirambula gye bamuziikamu oba we baamuteeka. Kale kitegeeza nti mulimu ebintu bannaffe bye bakola nga bayiiya buyiiya. Anti bagamba nti bwe yafa n'azuukira. Anti bwe yazuukira ekifo kye yalimu tebakigendamukko bo. Ekiraga tekiri tebakigendamukko. So n'olwekyo muganda wange kyengezaako okugamba kyeki nti lwe lunyiruli lwe tutandise lwe kuzimu ze tuleese nti abantu bingi bye bakola nga bayiiya biyiiye. Bwe baayiiya ne bagamba nti tuli kino bwe baayiiya. Lwaki ekintu ky'oyiiyiza oyiiya kiyiiye kibanga nze kukwata n'enkutuma birala n'otuuka eyo n'oyiiya birala. Nga byoyogera si byenkoze ntya. Si byontumye. Si byenkutumye. So n'olwekyo baganda bange njagala ebintu byonna bye tubaleetedde ebintu bye tuba tusomesezza wano n'ennyiriri ze tusomye mugende muzitunulemu. Kubanga Yesu yayogera mu Matayo 13:13 naga kyenvudde njogera nabo mu ngero. Kubanga bwe balaba tebalaba. Bwe bawulira tebawulira. Saagala obeere mu abo abalaba nga tebakola ki? Nga tebawulira. Tebalaba. Yagamba kyenvudde njogera nabo mu ngero. Kubanga bwe balaba tebalaba. Bwe bawulira tebawulira. Kitegeeza saagala obe mu abo nga bwe balaba tebakola ki? Tebalaba. Ba mu abo nga bwe balaba okola otya? Owulira. Bw'olaba bw'owulira webale nnyo. So n'olwekyo ebigambo byaffe eby'olunaku olwaleero nsuubira nga bwe tutafunye ebibuuzo pozi ng'olinayo ky'ogamba abadde. Naam, twebaza mwenna okubeera nti mwekumidde ku Dawa TV olw'olunaku lwaleero. Sheikh tubadde ku musomo nti abantu bawulira wa. Sheikh annyonnyodde ebigambo bingi oba oli awo byesinza kuddamu mu kaseera kano. Naye ekisinga okuba ekikulu ndowooza Sheikh be bantu okubeera nti bamanya wa gye balina okubeera wa gye balina okusinziza eddiini ki gye balina okubeeramu. Naye kikulu nnyo okubeera nti bakimanya eddiini gye balina okubeeramu. Singa eddiini gy'oteekeddwa okubaamu oba mu ddiini ng'eddiini gy'olimu bannabbi gye baalimu oba mu ddiini ng'eddiini gy'olimu Katonda eyagiragira gibeemu. Gwe genda weetereeze eddiini gy'olimu bannabbi ki abaagirimu. Kubanga olwaleero bw'ogamba nti oli mukristaayo obukristaayo nga Yesu kubanga obukristaayo mukkiriza nti bubaddewo luvannyuma lwa Yesu kujja. Bulungi nnyo. Kati bw'abanga Yesu ye yatandikawo ekintu ky'obukristaayo bubaddewo okubaawo kwa Yesu. Abaali emabega wa Yesu bo baali baddiini ki? Musa. Abaaliwo nga Yesu tanaba. Bo baali mu nzikiriza ki? Bo baali mu ddiini ki? Kati kyengambye nti bwe kwata eddiini yo gitemeeteme giteeke ku minzaani. Gwe mwennyini weesooti genda osome Bayibuli oleete nabbi omu nti Musa yali mukristaayo. Owulidde? Nuhu yali mukristaayo. Gwe kasita otemaatema bannabbi n'oleeta bannabbi 7 nga bali mu ddiini yo manya nti ye ntuufu. Kubanga ffe Qur'ani etugamba nti bannabbi bonna 42:13 bannabbi bonna baali baki? Baali basiraamu. Allah yabateeka mu ddiini y'Obusiraamu. So n'olwekyo gwe ddiini yo bwebanga osobola okutemaatemayo bannabbi nga bali mu ddiini eyo ng'otubuulira. Tetugenda kubeera nti tusingako wano. Mwebale nnyo okuba nti mbadde mutuwuliriza era nga mutulaba
Dawa TV tubadde ne Sheikh Hamza Musa obuuli awo tugenda kuba nti tusussa mu kaseera kano nange era mbasuubiza nti ŋŋendako obuvume eyo kulambula ku basiraamu baffe bapya era bwe naaba nkomyewo aba hostels bwe naaba nkomyewo era nja kudda inshallah tweyongere okuba nga tugenda mu maaso n'emisomo inshallah tukyawe wamu mu inshallah naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh